ku bride and groom ebadde jenga etegeka mu kutegeka ngereetayo omunene omu ku luno baleese afamile ya mwami Sali mu bigambo yayogera bingi ne mu bigambo ekyasinga okubanga kikwatako ku bannayuganda lwe lutalo lwabwe wakati waabwe ne Bobi Wine nti olutalo lwa Bobi Wine ne Sali wa Bebe Cool luva ku Zwena ngano bye amanya is it Zwena? Yes, Zwena. Bebe Cool yagamba bwati Bebe Cool yagamba Babi yanobanga najja ewa Bebe Cool kati nga Bebe Cool akwata essimu nakubira Bobi Wine nina leka bana bakyala nga bakyalina abakyala n'abakyala ne batereza ensonga era Babi naddayo Zwena we yanoba Bebe Cool yakwata essimu nakubira Babi Bobi namwe namugamba gwe kadengo lwaki okubera mukazi wange obanga omugamba ki nega Bebe Cool yali ayagala babero solution okwogerezeganya Zwena akomewo waka ekyo nekimunyiiza Bebe Cool ayinza okubanga okunyiga yali mutuufu nekiri kyakolanga nga Zwena nga Babi ano byekyokubaga yakolanga ekintu ekituufu ekyo wasseruganda naye mu nsi ekisinga okusumbuwa abantu kwe kulowooza nti Ranks ndi mukwano gwe kuba nze ngamba nnyo abantu mu nsi yonna nze siina mukwano gwange yadde n'oku oli mutuufu nyina abantu bempangala nabo Bebe Cool ekintu kiyakolanga ekyokubuulira Babi addeyo ewaka ng'amanyi nti oli mukwano gwe Bobi Wine yali mukwano gwe kivula yabirabanga byabuje yamukubira amasimu Bobi Wine yalinayo mikwano gye kyekyasinga okusumbwa Bebe Cool ye alowooza olwokuba mukwano gwa Bobi Wine mwene Bobi Wine mukwano gwe mu bulamu bw'ensi waliwo abantu nga tetubaagala wabula nga tubeetaaga bwetaazi era waliwo abantu nga tebatwagala balina bye batwetaagako obeera ku mulimu ebyaddala nga abantu bonna bwangala nabo tebakwagala naye olw'okuba olina by'obatuusaako n'owangala nawo kati mwambe Bebe Cool ekyo yanyiigira bwereere odda mubeera z'obuntu kubanga ono Bobi Wine tamugamba ngo tuli bamukwano ono yali yeetumiikiriza naye kyamukisa mulungi nti yakyogedde nekimuva ku mutima era kyamukisa mulungi bwe yakigambye teyakiwulidde ate wala yamuddamu okuddamu kirala n'okuwulira kirala ayinza okuba nti Bobi Wine teyawulidde ebigambo tebabinabimutuusaako kale ayinza okuba teyabiwulidde naye tebannabimugamba olaba kati tuli tubadde ku Bobi Wine kati katudde ku Kyagulanyi Ssentamu Kyagulanyi Ssentamu Bebe Cool wayita ekifaananyi nga kiraga Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu taddamu ebintu bibiri byanjawulo Bebe Cool wayita ekifaananyi nga waliko babulire ne Bobi Wine nga balina bali mu kukola Kyagulanyi Ssentamu takola lipulayi tamuddamu kakati ono Bebe Cool ayagala nnyo okusosonkereza Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ayogere tannategeera nti kati abantu bano banjawulo gwe nalinga naye Bobi Wine kati Kyagulanyi yaliwo era abantu bonna ekisinga okubasumbwa tebawula Kyagulanyi Ssentamu na Bobi Wine Bobi Wine yoli omuyimbi Kyagulanyi Ssentamu yona akulembera abantu era omuli oli wabayagala n'agamba Bobi Wine nja kumusobola twanywanga enjaga egindi kanagenda gwa mu ngatu za Kyagulanyi Ssentamu nezimukuba Kyagulanyi Ssentamu n'akaluba okakana nga bagudde ashibaga kato bo bajja kulwana na Bobi Wine ne basala Kyagulanyi Ssentamu ng'akyaluwa kati ng'okwita ku Kyagulanyi Ssentamu osange Bobi Wine atema mabega olutalo lunene ng'oteekeddwa okuyita mbawayisa mufumbirwawo ba Joro Ssenyonyi nga b'oteekeddwa okuyitamu sooka okumutuukako nebibalemerera so Bebe Cool nze mugamba kyekirungi
yakyogedde era Zoona abanga azzeemu okunoba ani awalajanobeeta noberayo ekyakiveeko twabaddeko ne Kabaya yaliwa ono yali wa Bobi Wine Kabaya n'atugamba nti Bebe Cool twogere mazima abadde mu muzigo ebbanga lyonna Buzuwena Babi we yawonobanga yanoberanga mu muzigo ogwo Kabaya sono wenviri oyo mulalo Zena bango omulalo nedda sewo ategeera kuba kati bwayogedde ategeera nnyo nno mulabira wala kati Kabaya ye mbutategeera abwe wa mukutegeera kwe ani yamugano ategeda kunobera mu maka oba mu nyumba nga nene ngeri nganga kyaki kasamba nga mwine enkolagana musolo kwa kamulumu abantu batano mu manye ngeri gye mwekyusaamu wokuchuka malaga katuchuke katudeno azironga azimwebasi kati Zoona era ekirungi ekiriwo ne Babiti yawakanye kati Kabaya wamusanze essaawa zadenga mmeka ekyobudde tukireke ekyobadozaako kimanyi ekyobudde tukireke kubanga waliwo omuntu Kabaya nga womulaba Kabaya ekisooka kya byonna tawa bujulizi lwaki Kabaya osobola okumuteresa ssente ate kati nga nze lwaki sizeeterekera singa olina gweyagala okwebuuzaako ebyo nga gwoli Saalongo ku bintu by'omu maka n'osangawo Kabaya n'osangawo ne Bebe Cool weebuuza kwani sobola okwebuuza ku Bebe lwaki weebuuza Kabaya yazimba ennyumba neweebuuza ku ono ow'omuzigo kuba Kabaya yazimba ono muzigo bonna baazimba kati ne Bebe yava mu muzigo n'azimba era Kabaya yagenda nkewa Bebe Cool alaba nti ali mu muzigo bigambo bye kyona nakubuuza nti zadde essaawa mmeka oyinza okuba nga wamusanze adde ava ku loadinga kubanga Bebe Cool ebbanga lyonna wabadde mu muzigo Kabaya gwagamba Bebe Cool abadde ne mukyala we n'abantu be balabirira omuzigo ogwo so kati wabadde asula si yensonga ne Babi yatuukawo yensonga enkulu yanobera n'atugamba nti ku ssaawa eno Bebe Cool yali badde yeebaza nnyo Bobi Wine oba Senta Mukyagula because ebyali bino byanga omukazi byakwambala we yatuuka eno ne babimugulira nga nayagala byokwambala Babi manya Zoona yalinga yagala nnyo okwambala byakwambala kukozesa nga oli tabisobola wembeera yali mbi n'atuuka eno ng'ebintu bikyamufu nnyo Bobi Wine ng'agulya Zoona Bobi Wine nkwebaza okubanga nti wategeeranga ensobi ya mukazi wa Kyaliwo nti kwalinga kwambala n'omugulira engoyi naye era nkisinja nkutegeeze mu media wano ngenda kukumenyerayo kapo z'abantu ndowooza nga bataano Honorable Geoffrey Tayo Mami Irene Namatovu abo baagala we bati era bw'onoonya omu onoomulengera bw'otyo omanya nti omulala gyali mmanju omukyala bayita Sophie Gome ne Sam Gombya obalaba the Gombyas olaba omukulu Papa Misa Kisemakula ne Nakaayi n'abalala kati mu bonna abo ng'emba kumenyedde nja abantu bafune bulungi sigale bali tebaagala bakyala baabwe omusajja gwe bayita Bebe Cool ku mukazi we yayitayinza kubanga Zoona ayagala olugoye Bebe Cool mulumu tekiriyo kubanga Bebe bali zaindu zambanyi bya Uganda zimu gusaagala simwagala nze ng'omuntu anti Bebe Cool muntu mulamu nnyo ngoyagala nga twaliwo kamera kati nga oyagala yono nemuseeko kamera karakta bbiri za njawulo kati Bebe Cool ku mukazi we Kabaya addemu yeetereze obuzoona mugana ne mufuna abantu mulete buli muntu ayogere Kabaya bebekako yavawo n'avuma omukulu Misa Kisemakula n'amulangira ne siriimu kati saidi dwaliro Kabaya liridde likebera abantu siriimu kuba nange gyalagenda nkebere tosobola kuddira muntu atebereza okuba nti mulalu aye n'omuggyako abanize nkuoyera okutuula naye pozi Kabaya tantabikira nakunaaba
kati omuntu watyo omuntu alangira omuntu obulwadde ye omuntu by the way nga togendanga naye kumukebera noba mukebera buno obulwadde obulaba Katonda ayamba buyambi waffe nate tumanje tutambulira Katonda ayamba buyambi kati nze kabana mutunulira nze nange munyini okumwogera ko ndabika nkoze ensobi ennene nyenyenyenyenyenyenyo so ekyalimbye bibekulu mukazi wa mugulira engoye ekyalimbye David mumbeera eno bebekulu akoze atya because ndoza katuwezeze emyaka egiwera 5 oba 7 nga ayogera statement ze aziza ewa Bobi Wine ngabo tugambe nti teziyita zikuba ku Kyagulanyi ne zitawaguza kudda ku Bobi Wine akoze atya okwawula wakati wa Kyagulanyi ne bebekulu wa Kyagulanyi ne Bobi Wine because kusaawa eno bantu banjawulo ate nga yoswanga osuubira nti acha buli watula walowooza oli oba ali akakomando bombi bebekulu kiranisa okukola kakyekiro tali Kenya kakyeranisa okukola ekyo kyekirungi ekyokutambuza alubamu ye yerabire Kyagulanyi sentamu yerabire ne Bobi Wine amanye nti waliwo n'omwana ali Kenya onja kubakwera kubabuuza ba program kibalike Kenya eyo batubuli Kenya bakola yoki twagala kwogera bintu ku muntu Kenya bagenze kutunda ki album eyani mwana atugambe nti yagenze gye yatandikira yazembwa upcoming tesobola kusala ayo nyinyi second season second phase simanyi some friends simanyani no nyimba album nyimba zono zimanyi teta kuzimanya kubanga nenga ate nyimba nungi Bukaya Media webase ng'omugagga bwaba ndi wane ranks tuli mu kulikodinga njagadde kubireko tubulye Kenya mwagenze kutembeeya ki mbeera ki eri eyo mbeera nnungi mweyagalanga mmwe tusula masuuka meeru eno badde osula mu kabulaka ameeru batunonye Kampala bagasulamu okusinziira ku bukyafu abantu bwe balina nange bankase bukasi tonaaba naawe ate nze naawe eri ejjawulo 0 nze nabatonja Samira gwe ekitwawula kitono nnyo Bukenya wamma tuve mu bya munywanyiwo embeera eri Kenya album wali abantu abazizeyo nga beebuuza lwaki album eno mwatandise gitambuza okusinga okugiteeka ku mikutu egigitambuza anti kati nga bebekulu yagamba nti nno yatandika kaliya ye ya music yagitandikira Kenya ensi nekimanyi era yasazeewo gy'aba akomawo atandika okuba nga avisitinga radios ez'enjawulo omanyi mu Uganda social media y'amaanyi nnyo naye ate mulimu ensi endala nga radio zikyakolera ddala ne TV Uganda zo tukkiriza social media eringa engeri gyeyagala ozikubamu ekigwo zo zezeekuba si social media ezikuba zo zezeekuba naye mu nsi zino endala nga Kenya radios z'amaanyi abantu bawuliriza nnyo radios nezi TV kati nga tazisobola kusinziira Uganda abasindikira music nga alina okwetukira in person kwendi mupulira nkulya mukwano tukuwulira sebo netiwaka museko netiwaka bodi muvuddeko tubale tukuwulira okugamba nti kati nga tasobola kugamba mbuno asindike music we bamukubeera oba kirina impact y'amaanyi nnyo ng'omuntu yennyini atuuse buli muntu yeebuuza bebekulu ali mu Uganda kubanga bebekulu w'amaanyi wajja Kenya buli muntu agamba ye azze kukola ki buli muntu n'amuwa attention nti alina okumanya lwaki azze kino ekintu kyakoze si yasoose okikola ne babbanaboyi wano bonna babaawo nga bazze si kuyimba wabula kutambuza music bamuyita obufuufu obutegekategeka gawunajjako mu Uganda gundi n'agala kukyaza owa comedy store n'agamba nti no saze kuyimba
yekyandese kiki kirala kutambuza albumu yange promoting albumu yange so kyekyo tuliko. Okay. So omuntu ekyali yamanyi nnyo mu kuwuliriza radio ne TV. Okay. Kati ekitegeeza tugenda kukoma Kenya. Kenya tukoma ncha waga bebe ku lusaza nali Kampala. Yali nyina akomawe Kampala. Okwetaba ku mikolo gya speaker Anita Among. Bwagimaliriza alinya akomewo wano. Alina TV zayino kubeera kekiro. Nchando z'olweggulo tulinye ate tugende e Tanzania. Naye tumaliye ennaku eziwera 6 wakatukomawo Uganda. Awo wonna mulinnya bbaasi era tekisirinyanga ku bbaasi bukyambaawo. Wama Kenya Media waliwo enjogerera abantu abalala kye badde bagamba nti era entambula za Bebe Cool zino zatandise okukola. Yalabye nga Chameleone tuwa ze yakoze zamukubye nnyo n'atandika okutambuza naye ezize. Chameleone yatambuza ki? Chameleone yakola tuwa mu mawanga mwabadde ajja akola. Anti Chameleone yabadde tatambuza album. Yabadde tatambuza agenda kuyimba. Nga bamupangisiza agenda ayimbe. Ontagendera ku Chameleone kubanga ono alina album. Sigama nti yagitandise gyo yagiyimba ejjo. Emyaka 2 era alina road map. Oluva e Tanzania tugenda wano yesagala kwogera. Oluva wano agenda waliwo ewala nnyo tajja sobola genda nga gagenda kola abantu batono. Okay. So Bukenya Media mwagerera mu nnyonyi. Tutambulira mu nnyonyi sebo. Bukenya olina passport? Muzadde yali Dubai. Kufuna passport mu Uganda n'emitwalo 25 ogifuna. Bukenya sinazigifuna. Mwalinnya bbaasi nga mugenda? Walabako ku bifaananyi nga tulinnya bbaasi oyinza mpiraga ku bantu. Ndaba ku bifaananyi nga muli mu nnyonyi. Nina ebifaananyi nga ndi ku airport Entebbe. Ate bino si bya mpaka. Segede taata. Wagenda hoteli gyendimu erimu 5-star hotels. Ebyo betufunye mu Bebe Cool. Bwe bimujja okubeera eyo buwakanye. So ndi mulumu engazi ngirimu bwomu ekitanda kiri mukaga ku mukaga ndiyoko newe mbajagala kufuwa tejagamba jati mufuyidde sinika. So ndowooza otegedde album agitambuza naye nyina kyenjaga naera kwebuuza nange lwaki Bebe Cool ye album yagadde ogitambuza nga tulabye abakyala nga bazawi nga bakoze albumu zaabwe ne ziyitinga mawanga malala nga tagitutteeyo. Bebe Cool ekisooka kya byonna alina ssente nyingi zimusumbuwa. Ssente nyingi zimusumbuwa kati ano kyezikozesa nga takiraba. Wabanga nga mwami Bukenya wagendi yatandikira Kenya jazzeeyo afune ddala obutuuze Kenya eno tadda abeereeyo. Yatandikira Kenya okuyimba. Bebe Cool adde wa epase amwandiikira ennyimba. Kyangamba nti kano ne Kabaka Nkolero yamala genda Kenya nga lwakuba. Kuba nange nkyebuuzaamu ne ntunula ne ŋŋamba yamala genda Kenya. Just wano nti akendeeza ku bajeti ya ssente zaafuna naye album gyali mupokeramu omusimbi. Mwakaliza buwanguzi naye simanyi nti wanaava Kenya n'asigalayo. Bali abasajja lanks basula kukkiriza kuwaganya mu nsi yaabwe. Ate nga bajja ne mu nsi yammwe ne bakkubiramu. Bebe Cool basula kumukkiriza waganye Kenya ne Nigeria ne Tanzania. Era akanye kutambuza babu Kenya ba jobless billionaire naye ebyokuwaguza. Mwagaliza album eyinza okubanga na wano eyinza obutawaguza uwa Uganda. Uganda we yasooka okugaana kyokka nnyimba nnungi wooziwuliriza sawundi mulungi nnungi nnyo naye wano olowooza si kyekiseera Bebe Cool afuukeko nga abayimbi abalala abatula mu Nigeria
nga kusaawe nasobola okuba nga alina record label gyasobola okugamba nti ndeese muyimbi gundi era ekyakisobole ddala Bebe Cool naye olwokuba nti abayimbi ennamba esinga abawano ne mu nsi z'ebweru wonna tebaagala kuleeta bayimbi bannaabwe ennamba esinga abamu nga iwaawo abamu baleeta naye abamu tebaagala kuleeta kubanga Bebe Cool newakola record label alina obusobozi obusaka ssente mu gavumenti nemuwa era Bebe Cool asobola kuleeta abayimbi ne babeera basatu buli mwaka Bebe Cool asobola kuleeta abayimbi babiri era sola kikola ayaga bali baloni mutabaza bayimba bafulatinga ani ahimba bamutimbye leero tabamutimba mukanguzeese ekintu kimu mu bayimbi 10 betugamba nti bayimbi nga tetugamba bagezaako munange okubatimba kwabwe kuzibu loni ayimba tekitukayanye okubatimba kwabwe ne bannasansi bagamba omuntu ayogera ina asobola okuyimba olaba bananagira be bayimba loni mutabazi meya we Nansana naye simyewo Nansana municipality ku NRM ayina kala gyajidde munera wa NRM atubuza omwaka bano oluyimba olwo ogutali musango kyayagala kwati sente sazina so Bebe Cool ne jemuli ne tiimu yonna nze nkwagaliza buwanguzi kubanga olwobana alubamu ng'ekola fuba ne Uganda tufunamu era obaina kyotugattako naye nga wandikomye mangu ewakano yi alubamu endala oba agireke because bino kati bintu bya alubamu kusaawe eno omanyi music eno omulaba alimu naye kati emyaka obadde okimanyi nti waliwo ebintu kati omuntu byasobola okutandika ku myaka gino gyalimu nga tebigenda mukolera because afuuka upcoming ajja kugivaako muleke omumalirako nnyo obudde muleke mpozi nga yakupaddeyo sente oba yagala nnyo amawulire Bebe Cool anyiga mangu muleke ebyokuge biweddeyo tusiibula abantu naye nga njala kubategeeza Lanks ndowooza kayina beyond the newsroom andabikira okuba nga ategeera ye sindaga ntutegeera ansinza kuvuma ŋŋambe olinga omeka akyali mwana muto andabikira okuba nga ye akola ki antegeera nnyo oba oliawo nga tujja kukwatagana tutambule tukole mpolampola naye nga ffe tuwangalira Makindye wano ekyande mu restaurant tetuvaawo nenja kutegeeza abantu ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana tugenda kubeerawo kuserena hotel omwana Nonzi Chosen Blood yayimba kali pressure ya laavu ng'erinnye omukazi yalagawo batadde balina oyima ne Chosen Beck ye lwaki tebeeyagalira ddala ani mukulu ku bonna Chosen Blood ng'aba Chosen Beck akakulu Chosen Blood mukulu Chosen Blood mukulu ku Chosen Beck teyekala walukaga meya w'ekyengera MP olukaga omanye emyaka gyalimu aweza wano otoddekuba ate oyongeramu erako emirala kakati lwaki omwana w'abaani omusiba waggulu awo so bwetuvaawo ng'ennaku z'omwezi 22 still mwana muwala Shiba Kalungi Return of Shiba nagirabye Abdul Media twali twamutumawa gyali agenza okuzaala sho ziri ku Serena awo by the way Dax nalabye sho bakyusa ne bagiteeka kuuma teyasasula olunaku yalwogerako lwogezi nga yanyumya mbunya nti abaana baagala nnyo amawulire teyasasula wabanga yali yasasula atulaga risiiti atulaga risiiti kubanga Booking Africa nabakuwa risiiti agitulage teyasasula Alien yali yasasula yali Serena akozi we yali Alien like bamuzanya byabufuzi ye ne yali yasasula yali yasasula so Shiba akolera kuzomwezi 22 lwakomawo oba yakomawo nja kubuuza Dirisa okukomawo kwa Shiba n'obutakomawo tumwagala ku stage oba anaavanga Canada oba Dubai najja nayimba nadde tetumuyinako mutawaana twagala nnyimba nakumula ku stage Dirisa nja kutwala mukisa kukutegeeza ebyoli mu kuzanya jangu onkwekula waliwo omwana bamuyita ava peace ndabanga akuli wano nanga ava peace yalo ekisajja kyangambe nikinawuli wenda ba ku mwana oyo kulimba nduddingana ava peace ndabanga akuli wano naye nga shozo neziriyo mpasa mugende mumwagire waliyo muze waliyo mukulu pastor Bugembe 20 is it 20 waliyo amama alima namakula
waliyo Muzeidani Mugula ate Mugula wadde waliyo Navio waliyo Moli Nantume waliyo Munuji waliyo Mzee Matia Ruima King Saho yanyumya mbunyumya King Saho lunaku kweruli ne lwa Mariam na Moli apika choli King Saho yakamala okukola so kati mutufudde ki mbwe amanya ina manya yatugayagala kuggalawo mwaka mugende mwagere saha ngena kuzomwezi 22 November erugogo mwekidabayo gwosozo kingamba ne anyway tweyanza Devcom yono ebigambo bye bantu abasengejja n'obiwuliriza bulungi nnyo ofunamu ekyo okuyiga ate watawize musango ate tali siye muntu aluma ebigambo bye nti ekigambo bwe kibanga kyakugamba mbulambulu kufa akigamba nti no anize sigenda kwesima nti nja kwegayira omuntu musaba akalwa tosuubira kwesima nze mukulembeze bwennyini ekabumala nze ntuuka ne wange nempulanga emirembe gimpeddeko sisuubira kwesimbawo kisooka siri muyivu ekyokubiri sobola kwegayirira muntu nti owaayo enyama ompa akalulu n'onvuma ne sikkuba luyinze kale tugenda kubeera tukwasagana ne Devcom mwene wakadde konna ku nsonga eziba ziguddewo twabe bulamu nga tubutambuza SRK Media saako ne Beyond Newsroom ne Devcom ko tubadde tusinzidde olunaku olwaleero okubeera nga tukuweereza ensonga nga zino Saalongo Rankisi Kalyango wendi okubeera nga njikutuusaako subscribinga sharinga ate commentinge mu bulungi akuume